abantu bangi betulaba ku mitimbagano ne batujjako stress n'ogamba nti omuntu ono bannange ankolera olunaku twagamba nedda obulamu tuyita mu bizibu bingi we have a lot ku mitwe gyaffe naye tulaga abantu batukakkanyaamu ne tubeera nga tuseka obeera ku tiktok nze kambanyumiza obulamu bwange nyiza otuuka mu buli saa 2 neneebaka 6 nga ndi ku tiktok nezuuka ku saa 10 nzije wano nkole ku mande saa 10 ez'okumakya naye nenzuuka ku saa 10 nembeera ku tiktok emotoka nenkima ne bakuba eŋŋombe nga nkyali ku tiktok it's fun lwaki nti kuliko ebinyuma bingi kuliko abaana balina content atujjako stress kuliko abaana balina content avuma abo nabo gyeba naye bagenze babikendeeza mwebale nnyo mu disciplines abaana naye kati ekiriwo akunyumirwa abantu bakola ebintu ebinyuma nogaba bannange waliwo omwanaja ne character nga no one could think of it nagamba kati nze ngenda kukola nga bwenti nkole bwenti ne bwenti ne bwenti naye buli w'omulaba oba olina kuseka busesi manyina ogamba oba aba akubiddwa oba aba abadde ki bannange mugenda mumulaba kyamanyi mumwagala mubaagala abavubuka bato mufo ky'okukola ebintu bitabagasa bagamba no katukole ekintu ate ekigenda okuba nga fera tukinyumirwa tubaleese leero ku Late Night Love tunyumyemu emboozi z'omukwano ayimba ennyimba ez'omukwano bamanyi kyezitegeeza ali ne munne kabatubuuzeeko tutandike programu yaffe nsanyusa obalavu muli bavubuka balungi bagamba yo handsome bwasoso kinyamba mujje tuyita batuvuma buvumi mbonno ki ne baya bannaye mwe babalinnya bulinnya tebabazaala tetugamba munnaye mbeera yansi bali bangamba okumanya nti oli mulungi genda obba ekintu mu katale obadde ogamba oyo muvubuka mulungi kyembadde planning abalyoke bakiŋŋamba muli balu yo handsome guys kokiŋŋambye naye totumeza malala ojja tuleesawo emirimu gyaffe naye nga mugyebali emirimu giri gitya nemutugezaako mulabika bulungi temutuuya na temukoowa elementi kooti every oba oyagadde kuduula elementi eno batuyita bagamba tuluumira buli kiseera effe twaguma lwaki jaketi amezibanka temana sente zigula jaketi munna ejaketi zino tugula ngumu ate n'abasabaze kuba tulambira kati wona agula empya ng'ozikyusakyusa sabaze ayinza obutakulaba nga yakulambira mweri ate oluusi batebaga omuntu munauganda tagaanye okulaakulanye wakulaba mwene embeera ayongera okuwagira kati mujeekumya mutu bawagire amannya abaana ba booda abaana ba booda bangi nanti atugamba abaana ba booda mwe mukola ensobi ku bbala mwe muvuga eno osala ono n'ogwa mu ono ate mu Uganda yonna abaana ba booda abaana ba mirundi mirimu egy'enjawulo ffe abaana ba booda kwaffe tuli ba comedian ate tuli ba tiktok ate tuli baana ba booda tuvuga booda emirimu tuyinanga egi kakati ate waliwo n'abaana b'enseenene n'abaana ba firigo katuli abo era ogenda mu baana ba firigo ogenda olaba muzeeyi Moses Matovu ngazze ogamba nazikulaba baana era nze girlfriend wange yankyawa lwa firigo namugamba kuba yaŋŋamba nti batugambe waliyo abaana ba firigo tugende tubawagire nemugamba bebe oba ogambe tugende kati tutuuka abasooka ku stage basajja bakulu nemugamba gumiikiriza abaana bajja paka shokuggwa nga tuba basajja bakulu nakansaba ku musajja muyaye nga olaba n'olwoyagadde okuntwalako auto ndeese mu basajja bakulu kyokka nga obedda balanga baana kakati ate mmwe lwaki mweyita abaana ba boda naye muli basajja bakulu mwabakitutuuma ekyo ekintu aba byemukola ate muno omulimu gwaffe guno teguswaza n'oba wa myaka 6 bw'okola ensobi ng'oli ku zzugu bagamba lengera ebyana bya booda ebyo kati omukisa ogwo netugukozesa tetukuula ebbanga lyonna era wenkusobya manya mwana yakusobiza bwe mutulumizaawo mbugwanga muli baana ba booda oluusi ensobi ate mwabazireeta tutya agenda ku tv ku programu yo ngamba nyanguya ate wenkola ekisobi bali abalaba bo bagamba nkoze ensobi naye ate kyoboyagala ate gwe kimukase bakuba bano abatukuba obutayimbwa bo batumalayo bo be batumanyi nti tuli bakulu akuba akatayimbwa ate waliwasatu nakuba kamyaka 7 ate abukulu w'obutayimbwa soka nakubuuzaako nga akutadde ku booda omuteekako omuvuga nagamba naye kati owulira otya nga weekengeddemu omuntu omubbi wa piki omuntu wa piki oyinza omumanya kakati ffenna ffe ne twegumya babanyumisa be batyo ngolwa n'akukuba akatayimbwa ne twegumya tubamanyi era ffe tubamanyi nnyo kumba akupima kati nakubuuza olowooza nze ndi mubbi wa piki oba kati gwe noga gwe tosobola kuba mubbi wa piki kumbe yagenda okubakuba
Never let them to say something pretty serious. Era tuli serious naffe. Ate oluusi bajooga. Mutuuka wagenda okutwalira piki. N'akubuuza tukuba akatayimbwa oba ogituwa. N'ogamba gitwale naye ogenda okujjukira. Na mukama we agenda kuvunaana. Gw'omweyitira. N'omugamba mukulu komawo nkube y'akatayimbwa. Jjukira abagagga bazibu. Bwe batwala piki baba nga tebakubye katayimba agamba weekobanye ne bagitwala so oluusi wegayibya omukubi wa katayimba badde nsaba okuba akatayimba kwegamba ababbi abo nabo balinamu obukodyo bungi era waliwo kati mukwano gwaffe awo bw'omubbi yakoze akakodyo naffe twadde tetukamanya katutabudde bwe yabadde amuvuga we yatuuse mu koona kakati omusaabaze n'ayiwa koyini nga za mitwalo 6 omusaabaze nnyini n'azeeyogerera emitwalo gya 6 gya binusu mbadde nakajijja muka namuga toyiminya wano ntyawo n'adduka emisinde n'amutuusa mu katawuni wali kati yamutuusizaawo namuga nkomaawo kati owa boda mukudda kati yabaze sente zamubuze dda ayinamu gumunnya sente tezimala ayina okuwaako omugagga n'apaakinga piki n'ateekamu amataala etokota yabadde yakalondako nga zagumunnya piki ne bagitwala agitunze gumunnya tunakola okay kale katugenda mubyala muli mulaavu abaana baboda mukwana abasaabaze bayiza bisookerawo mukwana abasaabaze kanywemu olwekyo kwaba abasaabaze batuleetera okubeera nga tukola ki balina ennaku ati osanga omukyala nga ng'anyirira bulungi n'omutuuza ku pikiyo atandika mpolampola naye abasajja lwaki tebava ku bwenzi nga takumanyi kanaawe otandikira ate maama lwaki oyogera ekyo ekintu nagawo kimanyi omusajja wange tewali kyesitamuwa omanyi abakazi bayiga akantu bw'omanyi kyoba buli kimu okimuwa omusajja naye tewali kyesitamuwa golowooza kikyoba omuwa ekyo kyogamba buli kimu kimwamuleze ngoye muwe emmere ekisenge ndikkiriya bimwe mwagala mu bakazi wala ekisuukaawo kale fange gyetwawasangako tuyinza obutabigenda nnyo wala naye ate myaka emeka osobola owasaayo wiiki kati golowooza tulina emyaka emeka gwe mukuteebereza kale lengira omunaana gwonna agwongeddeko kati oli waabiri ate ngenda giweza buweza towakana yekugamba ge mazima kakati kakati kyobadde ogambye mubutuufu abakazi mutukola ebikolobero bingi otuula ku piki oyambadde akagoye kampi ntaddeko amabeere nange ndi muntu kyokka oyina emboozi z'otugamba buli wenkuba mukanya ate oyongera kunyweza oyina sawundi zompawuliddeyo sawundi gyokoze kati ate wali mu kinnya esingako n'obudde oluusi si bulungi era nze omutwalo gw'olina ogumuteekamu mutwalo gwe mututeekamu omanyi omutwalo eŋŋendo z'embanvu ze ŋŋendo 10 ffe ababooda ekyatulumiza obwavu mwe bakyala kubanga amazima ga katono omukyala olumala otuuka ku piki nagamba nti ntwale entebe n'omugamba ogera kumpayo emitwalo 4 agenda atandika okunyonnyola ng'ebibozi byanyumya olaba era dda biri ku mulamwa n'atandika ogagenda boyfriend wange saa 6 gwa kiro nawe n'omuddamu mwe musangikawo abakazi bwe muti abaagala ba boyfriend bamulumuti munnange nolowooza musajja kasaakwagala nawe olina omwagala kati yabadde amugambye emitwalo 4 n'omugamba kale muno oyogera bulungi n'ebintu byonkoze bwe tugwa mu kanyo olina sawundi zompa ojja kumpa 3 omutwalo n'oguggyako mugenda okutuuka entebe ng'omutwalidde bwereere ogenda otuulako ssente kyokka agenda boyfriend we agenda boyfriend kyokka okumanya twasiruwala empewo tubamu nnyingi era ababoda mutuufu bakyatuvumanya era olutuuka erina ogimusonyiye ate olumanyiza n'omuwa n'ettaano mbwakkubireko nogamba ate ng'omutute wa musajja ng'omutute wa musajja andi abakazi mulina obukolo mutukwata wabi tosobola kutuula ku piki nga musajja wala ababoda bagamba abakazi nkwatako mu kiwatoto mbonywere kati mwe mubisussa kati lwaki tonkwata ku jaketi zino bwoti ziba zinanvaamu ne mu kiwato oluusi emikolo mugiteeka wano ate kati ogenda tuukayo ddi kati okwata bwoti gituukawo abo kakuwambaatira ako ebbugumu omanye ebbugumu eribeera wano gye lyembaata ate ekintu kyakyenalabye otujja era nze abagagga mbasaasira nnyo kubanga kati abaana b'abagagga bangi abali mu bikomera naye nga si baana baabwe
nga baana baffe ababoda boda kituufu obadde nawe kimanyi nakiwulira fe abatwala amanda fe abatwala amatooke ate tusanga ebizibu waka abasajja abagagga mbalabire mu maofiisi abo bali mu gavumenti balina abaana baffe mu bikomera era juzi omugagga gundi twalabye nti alina omwana wa Muddu yafudde bagira nkumba omwana wa Muddu ate n'okusebo gwe yalamira n'obusika era ne tugamba Muddu gwe sente ozimaze mwabaddeyo ku kikulumbe ate tusobola okuba tubiraba ku TV anti omugagga abeera mu gavumenti Muddu tuvuga naye boda ali awo munene wa matama era ffe twamugambye ennaku ekulumye guno omwaka ate olumbe lugalo lwa mwaka gujja kati goloza omwana bamala omuwa obusika bw'oyo omusajja kitawo ayinza omwerabira kuba mama wakyali kitawo akimanyi nti Muddu ye taata w'omwana mama we yamubbirako ekyama naye obuzibu bwaki gano manda omusajja tabeerawo abeera mu gavumenti bamututte eno London bamututte eri buli kimu ne Muddu olugendayo naye munne n'akwasaganya takola mirimu gyakuleeta bintu gyonna agikolera ddala mu budde obwo omwami wataboda ekyalo ekinumya omutwe ku mmwe mumanyi buli ekifa ku ggwanga Sema ati budget yasomebwa ku Lwakuna oluwedde leero saana. Ndowooza budget mwaji summarizing dda. Mumanyi emmeri we yagwa bwe kimu mukiinako details mubijjawa. Keno wansi tuvugira wansi tuvugira ne waggulu. Era oba oyagala amawulire agatambula mu Uganda yonna ne mu nsi linnya wa boda. Ffe batuyita ba Lugambo. Nemba mwogera bituufu. Twogera bituufu. Andi kati ffe mu Lugambo batugereza ku bantu aba. Batugereza ku wa boda, abakazi b'emmere, ab'omu bbala n'abatembe. N'abasaluuni. Abakazi ba saluuni. Bwe tulina Olugamba ne twogera bituufu. Lwakuba lumu nange kyanzigwako. Era munnange lumu nze saamanyi. Juzi ngenda kuvuga omusaabaze, ngenda mwogerako. Kumbe ndi kuwa kitiibwa. Nagenda emwogera ne ne mulya miliyoni 5. Abasajja balidde miliyoni 5. Kati ngenda otuuka wali? Ngavaako. Agenda okuvaako nga iwe kitiibwa mpuuga. Nemwe iwe kitiibwa. Nampa ekyetaayo nga tompa balance. Lwaki tewangamba nti ate wamuvuga? Munne natya nnyo ng'obedda gwe nnyumyako naye abasajja babiri ne bakuwa miliyoni 5 n'ozirya newe yampa emitwalo 5 nagamba tompa balance era nagamba munnaye olulala bakuyita okulya ebitala ebirala okubirangako namugono obusumba gwe bakakuba amasasi ajukiro yali ati emmotoka ze mu bazimanyi yayambala akakoofiira n'atuulayo Adima muvuganya nayo yo musumba alimba tebamukubye masasi sebo yaganye no tulaga ebiwundo yavaka akaba so mumanyi buli kimu mumanyi abakazi abenda mumanyi buli ekifa mu kitundu ate rafa babavuga era omukazi ayenda omutwala ku ogigwa muvuga mukola olugambo ku bantu mukolo amusobola osirika temusirika ababboda anyumizaako ono wabboda kale ffe twenyumiza nate tetukolanga batoolo ffe twenyumizaako kwekugamba nti sirika ate ng'ogyonyumizaako ono ng'osirise era ate ono musajja wange kati tulinyina okwenyumizaako naye ate tetukolanga batoolo nze kati omutoolo kyeyankola bino bye tutagala kati nze okumanya natya nti tuba tutenda olugamba naye abatoolo banjawulo ngenda ku loogi kuba natuukayo ku ssaawa 4 nembako gwe ntwalayo nenvaayo kati nzirawo ku 8 ati omanyi omusaabaze osobola mufuna nga muntu osobola mufuna n'omuyiiya ne mugenda kati gwe natwalawo ku 2 omutoolo yakimmalako yaŋŋamba yiwe bw'ojo ng'oyina amaanyi kunya waleese ku 6 n'oleeta kati ne ku 2 wuuno oleese kati mukyala gwe nali tunamutunuulira omutoolo n'amayiza ng'agamba yiwe bw'ojo wenkula njagala nkufaanane bonna omukazi teyatyakanga gole ozotebasaabaze ku boda sente nno badde obaleese mu anti kati jjukira obimanyi abakazi namwe temulina pulogulaamu tuba ne pulogulaamu ab'ekiro tebalina pulogulaamu ab'ekiro n'ab'emisana tebalina pulogulaamu ate abakazi abalina pulogulaamu tandika balaba ku ssaawa 3 ez'emisana paka ku 6 abo abakazi ba pulogulaamu we baggwayo naye ab'ekiro okutandika ekiro mpaka ssaawa 2 ez'okumakya muba temunnafuna era kyova olaba omuntu avuga boda ekiro kizibu okuvaako ne ssente kukuba bonna bazimulyako anti azimalira mu loogi bannange tuvuddeyo eyo tugende mu nsonga z'omukwano abasajja ba boda muŋŋambe mukwana abakazi baletebwe bakwana ne mubakwana bakola ebintu byebasikiriza kakati mmwe lwaki munyumya ku bakyala bammwe nange owa boda nyinza omutuulako nanyumiza buli ekiri ewuwe bakazi bamwagala ki
omukazi sina kisimukoledde kati kansooke nkubuuze kati nedda kati nsobola okunywa katunda kano nengamba kajuisi nga kawoomu nekugamba kali kumala kati mba nkoze lugambo akati wenyumye ku mukyala wange ebibi byalina obwe bulungi mba nkoze olugambo just oba onyumizaako nze gwonyumiza nzani kyempuliddemu ate kyekirungi kuba gwoba tomumanyi gwoba tumumanyi kati ogenda nyumizaani era ogenda kuba onyumya kwani kyovula tunyumiza nnyo bakasitoma aba tugenda kuddamu mulaba tagenda laba mukyalawo tamanyi gyobeera akujja ku siteegi lugambo kale tukyagenda mu masomero n'abaana ba boda ku tiktok banoonyeeko banyuma they take away your stress baliwo okusanyusa gwe abeera ng'oli waka tugenda kugera ku bintu by'omukwano mugumanyi kyenkana ki nze omukwano guno guvaako eryaddala nasigala gula mukwano nagwesonyiwa ge mazima ogula mugule ngula beereddewo nnyo jjukira oluusi tuvubira mu mpewo so nze be nasigala okuwa omukwano gwange oba mukwano oba obagula just kunyumirwa mukwano era ogenda nakubuuza oyagalirako omukwano oba oyagala just birimu kuteeseganya omusanze otya akwalako omukwano kiba kitya okuwera byonna abikola mukisinga yukado byonna abikola gwekyomanyi naye kasooke mbuuzeemu ekigambo omukwano ekyo kyesimanyi kyeki kitegeeza ki kigambo ekyo kimbuzaabuza kubanga kati onze woŋŋamba omukwano nina maama wange yafa naye nali mwagala nnyo nga ndi mukwano gwera kakati nina ddadi wange naye mwagala nnyo kakati ate ninayo n'omuwala gwe nsuubira okwagala naye mutunuulira naye ndabi kati omukwano kijja nayinza okusinziira nga bwe mmanyi omukwano tuba tetwegasse awo sirabawo mukwano omukwano kwegatta nze bwe ndaba nate kyembuuza era nze tosobola kuŋŋamba mbu oyo omuwala nali mukwano naye kati twaliko mu buliri kati ogwo gwali mukwano ki nze kyenkakasa ekijjuzaawo omukwano nze nga nze kakati obudde buno oli mukwano gwange era mpulira omukwano mungi nnyo gwe nkulinako amangu ago ate omukwano gwange mwagukolera budde ddayo yatugambye nti omukwano ye aba olina omujjamu nze kunze nga nze kati nange nkujjemu eyo obadde gyoli nze saabitegedde soko lindo badde agamujjamu mujjamu tuli kumala ye waba tayagala ajjamu nze atono w'amaddunya amulala ogera kukujjamu okujjamu kutya olulimi lwe mukozesa sirutegi yamanyiira foomu za siteegi ate n'oyogera okujjamu kati amangu ago ne by the way before you go for a break briefly abasajja abakyamuka buli se baba nomo nnyo nedda nga ne waaba just waliwo yaŋŋamba nti ye walaba ku butiiti just yavaako obutiiti bumuggyako nze n'okola bwoti akalimi wabitegeera otya boyi wange kati ate abakazi bategedde bitukuba balina gye bakateeka eno mumanyi katutandikirawo tovaawo